Omukolo gw'okuggulawo essomero lya Nakawa Union Vision eryazimbiddwa Abakorea e Butabika gutandise na kukumba nga gwetabiddwako abakulembeze ab'enjawulo okuva mu gavumenti eya wakati abagenyi okuva mu nsi ey'e Korea ne Kabaka w'Abagwere nga yabadde omugenyi omukolo. Ikumbania wa Bugwere John Chrysostom wayabire aguddewo essomero lino mu butongole era n'alambuzibwa ebibiina eby'enjawulo ne woofiisi eziririko. Abakulembeze boogeddeko eri abagenyi bonna ne basuubiza okukolaganira awamu nabo era ne babakuutira okuyigiriza abaana eby'emikono. Tugenda kutandika okukwata abazadde abatatwala abaana mu masomero ng'ate ebikozesebwa byonna gyebiri. Thank Union Vision for this great gift that you have brought to Uganda and to Nakawa Division. So this is a very rare opportunity and we don't take it for granted. That we move towards empowering or skilling Ugandans in vocational education. Ikumbania mu kwogera kwe akubiriza abakulembeze okutya Katonda kuba teri bukolo butava gyali. Nsaba bayongere okusabiranga bulijjo bakabaka era n'abafuzi. Let us continue to pray for all of our leaders and the kings as well. Abakorea bagabye ebirabo eri abo bayambyeko mu mulimu guno okuli ne Mmeeya w'e Nakawa Ronald Nsubuga bali mu ezo olw'obuyambi n'amaanyi g'ataddemu. This is also possible through the sponsorship from Korea. Minister Seninde asiimye Abakorea olw'okubadduukira n'atendeeza ne Mmeeya bali mu ezo olw'amaanyi g'atadde mu Nakawa okugikulaakulanya. So I want to thank you so much and I want to pledge like the director has pledged and the RCC that we shall give you full support. Ate abayizi 248 mu ttendekero erya Bukomero Technical Institute mu district y'Ekiboga batikkiddwa mu by'emikono omuli eby'amasannyalaze, okuzimba, okukanika n'eby'enviiri. Omukolo gubadde ku ttendekero lyabwe e Kakonyo mu town council y'e Bukomero nga gukoleddwa Kamisona w'amatendekero aga waggulu Safina Kiso akiikidde minisita w'amatendekero aga waggulu John Chrysostom Muyingo atasobodde kubeerawo. Mu bubaka bwe asabye abakulembeze ku buli mutendera okukubiriza abantu okwettanira amatendekero g'ebyemikono kubanga kizuuliddwa nti abantu abagenda mu matendekero gano gava mu bitundu byawala ng'ab'okumpi mbagabuusa amaaso. Twagala okusaba abakulembeze bonna mu ngeri ez'enjawulo, abanaddiini, ebyobuwanga, abapolitician bonna balabe nti bakumakuma abazadde n'abaana bonna gye bali bajje basome emirimu gino egy'emikono. Akulira ettendekero lino Kizito Ssempebwa akubidde gavumenti omulango okwongera okubayamba gw'okwongera ku bizimbe n'abasomesa. Kubira gavumenti kwongera okuyamba mu bintu nga okwongera okunyigiza omulamwa gw'amasomero. Omubaka w'ekitundu Dr. Kefa Kiwanuka asabye abayizi okubeera b'amazima n'okutunuulira ebigenda mu maaso. Mulala mu mulimu gwo beera w'amazima n'ekisembayo focus on the positive. Joel Mukeera ne Ssemugabo bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.